Obululu bw'empaka za Uganda Cup obw'oluzannya lwa quarter final bukwatiddwa leero ku kitebe kya Fufa Mengo. Proline FC ey'ekibinja kya Fufa Big League akalulu kagisudde ku Vipers SC nga Proline FC yegenda okukyaza mu kisaawe Lugogo mu mupiira ogusuubira okuba omunyuvu nga buli ttiimu erwa n'okwesogga oluzannya olwa semi-final. Proline FC okutuuka ku luzannya luno yawanduddemu Onduparaka FC ate nga Vipers FC yawanduddemu Kiboga Young. Baba Express FC nga ye ttiimu ku ttiimu ebbiri ezikyasinze okuwangula empaka zino emirundi emingi nga giri 10. Akalulu kagisudde ku Bull FC. Omupiira gwa George Semogerere gwe yatandikiddeko ngazze mu bigere bya Kefa Kisala yakubiddwa Bull FC ku ggoolo emu ku Bwerere Jinja. Wabula ekirungi ekiriwo ku ludda lwa Express FC kwe kuba nti be bagenda okukyaza Bull FC ewankulukuko mu mpaka zino ez'okusirisizaawo. Express FC yawanduddemu Police FC ate nga Bull FC yawanduddemu Bukedde ya Town Council FC. Mu bululu obulala obukwatiddwa ne Central FC ey'ekibinja kya Fufa Big League yakuttunka ne Bright Stars FC nga ne Central FC yawanduddemu Nkambi Coffee FC ate nga Bright Stars FC yawanduddemu URA FC. Yo Kyetume FC eyakafuna omutendesi omujja Jackson Mayanja Mia akalulu kagisudde ku Wakiso Giants etendekebwa Ibrahim Kirya nga ttiimu zombi za kibinja kya Fufa Big League. Kyetume FC yawanduddemu Kitara FC ate nga Wakiso Giants FC yajjemu Tol United FC. Twagala tulabe nti abantu bonna bajja ne balaba ttiimu zaabwe nga bwe zizannya ate n'omwaka omulala tumanya ttiimu ze zivanga Kalamojja nazo zijja kujja kubanga zimanyi nti ki liigi za waggulu zokka si ze zireeta ttiimu ezinaatwala naye ati nezo zikyalina kyo okusoboza okwenyigiramu ne zikompiitinga ate ne ziwangula nazo. Enzannya zino eza quarter final za kuzanyibwa wakati w'ennaku z'omwezi 9 nenga 12 omwezi ogujja ogwa March okufunako ttiimu eneesogga oluzannya lwa semi-final. Ttiimu ewangula empaka zino eza Uganda Cup eyita mu butereevu okukiikirira eggwanga mu mpaka za Africa eza club eza CAF Confederation Cup. Mu muzannyo gwa golf abazannyi abasukka mu 2 be bakakasiddwa okuvuganya mu mpaka za Castle Lite entebe Ladies Open Golf nga za kumala ennaku 2 ku Lwokutaano n'Olwomukaaga wiiki eno ku kisaawe kya Entebe Golf Club. Empaka z'omwaka guno ez'omulundi ogw'omwenda aba Castle Lite bazitaddemu ensimbi za Uganda obukadde 32. Munnayuganda Irene Nakalembe eyaziwangula emyaka ene gy'omudiringanwa ku luno alina okwerinda abazannya b'enjawulo okuli munnansi munne Munnayuganda Eva Magala eyawangudde empaka za IBB Nigeria Ladies Open omwezi guno wamu n'Omutanzania Vic Elias akwata ekisooka mu kuzannya golf mu Tanzania. Mu muzannyo gwa betting ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya kampuni za betting ekya Lotteries and Gaming Regulatory Board kirabudde bannannyini kampuni za betting okumala gakuba obulango nga balagiddwa okubukuba okutandika essaawa 4 ez'ekiro okwewala okusikiriza abaana abato okwenyigira mu muzannyo gwa zaala. Edgar Agabanga yakulira ekitongole kya Lotteries and Gaming Regulatory Board yayisizza okulabula kuno eri kampuni za betting bw'abadde asinkanya abakulembeze b'omu disitulikiti y'Embarara ku ofiisi z'ekitongole. First of all, tujja ku identifying aba abalina license. Kubanga bwe batolina license Wakiso tejja kuwa trading license. Ekikulu ennyo tujja kuba tu identifying a premises obuduuka obuli munankani mu districts ezo ne tumanya nti bwe buno obuduuka obwetaagisa. Oluvannyuma enjuyi zombi zitadde omukono ku ndagaano egenda okugoberera okuteeka mu nkola ebisaliddwawo. Tujja kubawo obudde oba ssaawa 4 ez'ekiro ng'abaana bagenza okwebaka nga mutubuulire mu abaagala okukola ki abaagala okukola adverts.